Yiino ensonga lwaki abakyala baagala nnyo ka missionary style. Nga yeebase wansi ng'omwami n'ojja n'omukwata ku bisambi n'obeera ng'otandika okubeera nga omuzina. Bagyagala olw'ensonga nti asobola okunyoola ku kiwato. Okiraba nti oba tosobola kubeera ng'omwemalirako nnyo. Mulimu abasajja abalina emibiri eminene, ng'omubiri munene naye nga mu butuufu omuntu tasobola kubeera ng'akola ki, ng'akwemalirako. Kakati bwe mubeera nga mubadde muli mu ka missionary style ako, ne kitegeeza nti wabaawo space. Omusajja oba ne space esobola okunyoola ku kiwato, omukyala ne gubeera nga gutambulira munda gukuba waggulu, kiwera gye gukoma okubeera nga gukuba mu busonda. Of course omukazi afuna obwagazi obungi n'abeera ng'atuuka mangu ku ntikko. Ekyo kimu. Ekirala, omuntu okubeera ng'afuna ku kussa. Waliwo omuntu wakwewako mu butuufu n'owulira nga tosobola na kussa. Okitegeera. Waliwo sayiri ey'okubeera ng'omuntu omukazi yeebasewo bwebasi bw'ati kya bugazi, naawe omusajja n'ovaayo n'omwebakako oti oba omumalirako amaanyi mangi. So y'ensonga lwaki abakyala baagala nnyo ka missionary style ako. N'asobola okubeera ng'akunyoolera ku kiwato, n'asobola okubeera nga kwegamba naawe ofuna ka space wali ak'okubeera nti okola omulimu gwo ogw'okubeera ng'onyoola ekiwato, ate n'okubeera nga naawe ng'omusajja osobola okutunula n'olaba emmana ya mukazi gwefaanana etya, yakula etya, oba okitegeera. Bwe zibeera nga zibadde nfuli zifaanana zitya. Bwe kabeera nga kabadde kajanjaalo okalabira wa, oba okitegeera. Oleme kubeera nga oteeka bbali nga aziifu ng'atalaba kituli. Ekituli obeere ng'okiraba we kiri, omanye nti bwe nkoona wano eno awulira bulungi, omanye nti bwe nkoona wano eno awulira bulungi, oba okitegeera. So y'ensonga lwaki abakyala baagala nnyo ka missionary style ako, naye ate abamu mukolamu ensobi ezo ne mubeera nga mukabatamya. Kanyuma kalungi kubanga yenna eyakatandika okubeera ng'azina ye style gy'atandikirako okubeera ng'akozesa. Kojja ntambye Ssebuto, beera bulungi, nkwagala nnyo.